Muwala we yali omubaka omukyalo wa district ye Dokolo omugenzi Dr. Sesiriya Ogwalo nga ye Dr. Ogwalo kakuyege w'okunoonya akalulu akamutuusa mu Paalamenti okusobola okudda mu kifo ekyalimu nnyina amutandikidde ku kyalo Adoki nnyina gye yali azaalibwa ng'eno abaayo bamwaniriza wakati mu ssanyu. Ye munnakibiina kya National Resistance Movement Adong Janet Rose Lau abadde mu ggombolola ya Odekimo Kangai Town Council wamu ne Kangai Sub County ng'ono awerekeddwako omubaka wa Dokolo South County Honorable Felix Okoto Gwong. Akwatidde National Unity Platform Bendera Ageno Harriet abadde mu ggombolola ye Amumwa nga ye Dr. Esther Akulo Bote yeesimbyeyo ku bwannamunigina abadde mu ggombolola ye Kachuni nga naye agenza akunga abantu bamulonde. Ng'ali ku kyalo Adoki, Dr. Ogwalo asabye abaayo bamulonde asobole okugusa ebyo nnyina bye yaleka atandiseeko ng'alaba ye yekka asobola okubitwala mu maaso. Conditions were very positive. Everybody that I spoke to told me that they would like for me to stand to continue the work that my late mother, Honorable Atat Sesiriya Ogwalo, had already initiated. They wanted for me to be the person to bring it to fruition. So it's going very well. It's been received positively. My late mother was able to put together a developmental project and program that was so positively met that her reach was multi-party dimensional. She was able to reach people of all parties. Not only did the FDC vote for her, but people from movement voted for her, people from UPC, people from NUP, all parties voted for her. Ye muna NRM Adong Janet buli gyayise bamwaniriza wakati mu mizira nga bamulombojjedde ennaku gye bayitamu era ne bamusaba akole ku nsonga zaabwe singa abaatuuse mu Paalamenti. Adong abakakasizza nti ebbanga lyamaze mu Dokolo amanye ebizibu ebibaluma n'ategeeza nti wakufuba okulaba ng'ebizibu bino omuli ebbula ly'amazzi, amasannyalaze n'enguudo embi bifuuka lufumo. Water issues and health services. Like now we are in Awelo. We are coming from down Aridi where there is no health facility at all. And these people are all coming up to a health facility where we are standing right now, and the distance is quite far. We've left behind there about 2 parishes without any health services. So that is one of the issues that they have raised, that if it was possible for them to be given this facility to be raised, to be uplifted to another level, so that at least in their parishes also there are also health services. Yo mubaka Felix Okoto asabye bannadokolo okulonda muna NRM basobole okuva mu mbeera embi gye bawangaaliramu ng'ayogedde ne ku kizibu ky'abaana abatasoma ng'agamba nti bano baggweredde mu kuvuba era nga kino baakukirwanyisa. About 7 sub-counties and the reception has been very encouraging. The support has been huge. As you have witnessed. Ye munnakibiina kya National Unity Platform Ageno Harriet asabye bannadokolo okumulonda kuba yajja okubakiikirira obulungi. The best because I am giving them the clear manifesto which is making them to be inspired to support me or to support NUP party. I want to thank the security of Dokolo because so far we have been protected. We have not got any intimidation. Campaigns zino zibuzaako ennaku 4 zokka ziggwe nga zakukomekerezebwa ku Lwokubiri olwa wiiki ejja ng'okulonda kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 nga lujja kuba Lwakuna wabula nga ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 19 President Museveni asuubira okutuukako mu disitulikiti ey'e Dokolo okunoonyeza munna NRM Adong akalulu. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.